Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira simba lero bino binjogera byakumoyo toboyo omutima gwange munda gukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryazinywa nze sebaka nyabo Moija kumbura natumia doteke amaro muno ukugutira omuntu agarozi Joshua ijorole amaro balesere okutwara mugezi wawe kandi tubize na ruseki Sindoran liyo. Nambile. Joshua eketo eraha. Amaro gikishomhendo no gateka keto. Ladies and gentlemen, to take a daughter from Toro, you must give some cows, and our elders are going to tell us how many cows we are supposed to bring. Deducted from 12 now 10. Ladies. Mkanali mukaba Delta TV program ya feyo kwanjula n'embaga kwebale nnyo webalire ddala ime empako yawe boy kikanye yawe yange adieri oba bampadde liriwa liriwe linsana aboli oli otya mukwano bulungi oli otya Sharita onyumye neyansiza gwa bikoze ebisinga bino saluni ekoze ketya SHARITA'S hair clinic bankozeko bulungi nnyo mukolo guli gutya mukolo gutambula bulungi for now kati omaze naye banga kyomwami myaka 2 wasinkana luddawa twasinkana ku mulimu ki ku Serena Hotel ngazekola ki naye gyakola kati olunaku omulaba emirundi emeka engeri gye mukola mwenna ndwawo nyinza omulaba nga tuva waka omusinkana omugamba ki ng'omusanze ku mulimu biba bya mulimu oba otunula eri nga tamulabi kale soka omwebazeeko Mr. My husband Okumu Denis neyanziza nnyo neyanzige kuba nali sikisuubira kale ngamba ebyo byabali abamalayo naye nga nze simanyi nti nange nja kubeera one of those yagala muweereza akayimba akalito boss akagamba katya bambya njagala talimba akakasiza mu byakola neguteera kale dia webaze ku bantu mukwano nsinga nnyo okwebaza chairman wa meeting zaffe Elijah Muhumuza Bridget mu komiti bonna abadde mu komiti etegeka wano ewaka bonna babadde bakoze bulungi nnyo kale bonna bofuluma kozi temwambalanga tolwaki temwambalanga tokuba ndaba n'ekigere tekuliiko anti mu culture yaffe boba ofuluma oli mugole tebagala ogwe bamanyi yo nervous somehow oyinza okwambala akakondo n'ogwa bakweta okusitamira abako ati tebakwenda kusitamira abako you have to go in your like this ekyambalo kino kyeyambadde kyo bakiyitaani this is bakiyita busuuti ffe nga we tulina gomesi mulina busuuti kale onyumye thank you so much Sharita for coming kale mukwano toba ku Delta TV nkwagala nnyo Abazaire bombi tubenganize
Mukane bali kwira ngoli muklaba Delta TV tukole era nga bwe nagambye mukolo gwe tuliko gwa okweranga. Good afternoon, sir. Good afternoon, madam. You look so smart. Thank you so much. How are you today? I'm so great, happy and feeling good. Why are you happy? Why are you feeling good? I'm going to go with my wife. Your wife. Yes, How please. long have you guys been together? It's 2 years. 2 years now, yes. Any baby to show? Yes, we've got a baby, yes. Yeah. Boy, girl. Yeah, boy, yeah. He looks like you. Yeah, both. He has both mom's side and my side. Okay. Yes. Okay. How does it feel on your day today? This is an unforgettable day. It's a beautiful day for me. I feel so great, powerful, like a real man. Yes. Of course, you're a real man. Yeah, that's how I Okay, feel. now to finalize, Yes. apart from her beauty, what have you learned from her that has made you want to marry her, that has brought you here? Apart from beauty, she's a principal. She has got a lot of principle in her. She's excellent in home duties. Yes. Okay. Any song you'd like to dedicate to her? As in a song that can make you air out your feelings to her. By Kenzo. It's good. Okay. Yeah, show me sing. Yeah, I think it was in the local language, but that's it. Yeah. Show me sing. Yeah. Okay, you've got what she's missing. Exactly. Kale Sebo. Okay, I think just say thanks to the people who have come with you, and then we'll let you go. Thank you so much to all of them, and may the Almighty God bless everyone. And for Ime, I promise to be the best of all in everything for her. Kongs Dance, eh? You're a real man now. You're next. Yeah, of course I am. Kale guys, konze. Kale mkwano tova ku Delta TV katongera okunyumirwa mukolo nkwagala nnyo. Bwalise ebirabo nanga ku mulundi guno yabadde ayambadde busuuti ey'okubiri nga ya pink ne blue. Ne balyoka yabagabira ebirabo. Bino nno si ebirabo byokka, yali yaleetadde ebirabo. Bino byabadde bya mulundi gwakubiri. Anti mu bannaffe abatoolo ebirabo bireeta mu musolesoole okusinziira ku taata kyabeera akusabidde. Now you're going to look for that song Motansiga, which is in my folder. Ayasiga, then look for Motansiga song. Okay, pause for that. Omulimu ogwokusatu ogw'okusala keeki yambadde ekiteeteeyi era SHARITAH'S yabadde okumukipinga ng'ali fresh ng'alabika bulungi. Giving you this ring to show everyone that you're the woman for me. Here we go.
Next year is when you'll be served. Gwasembyeyo yambadde gomesi ng'agamba nti mami we Muganda ate nekira n'omukolo gwabadde mu Buganda nga naye awulira bw'atayambala ku gomesi tajja kunyumirwa ekyambadde kabo ka muwala n'agabira abantu ebirabo n'okwongera okubasiibula. Congratulations Immaculate Kabasinguzi n'omwami wa Denis Okumu. Mwebale kwagalana Immaculate. Thank you for supporting SHARITAH'S clinic. Tukwagala nnyo balina kuleeta mukolo ku Delta TV tukole. Mukama abakuume. Amen. This is the most beautiful things I've ever bought for you. Love it and love me more as I do. Mukwana chareva Delta TV nkugambire nikukunda mnonga. Era nga bunegamba nti mu kaseera kano tugamba nti congratulations Okumu Denis bonna bakola ku Serena Hotel ne mukyalawo Immaculate Kabasinguzi. Kale nno leka tugende mu kyasinze otusanyusa nkwagala nnyo. That is our Senga. Let's go back and sit. Era munenga gamba nti program yaffe bwetwewedde wabula nga tugamba nti n'olwomukaaga tubeera n'emikolo gyaffe emikadde. Kale no munnaye kugamba zibeera ssaawa 9 mpaka 10 ate olwesande tubeerawo ssaawa 11 mpaka emu nga tukutusaako okwanjula n'embaga. Nziba mpita SHARITAH'S ya clinic ye saluni ekyasinze okukola ku bagole. Jangu tukoleko tojja kwejjusa. Negamba nti genda wali eri ku Zai Plaza level 2 room 4 ku Loom Street olabe kigambo kinene nnyo bakiyita Maria's Bridals. Bino busuuti yagimpadde gw'omugolo omutoolo omugolo omunyankole genda yabirina ate gw'omugolo omuganda gomesa zina ndozo ziraba ze neesala gendayo nnyo ewa Maria ate bwe kituuka ku gowns ne changing dresses ne maids dresses ne mutuka z'abagole ezipangisibwa olina genda wantu awa ku Kamukamu Plaza Quinte Road ebwa City Bridals alina gowns buli gwensinzeeyo agamba buli gwensindikayo agamba Sharita we bali kundagirira City Bridals nga mulungi ng'alina gowns ennungi. City Bridals, you're the best. I like you so much. And Maria, I also like you. I like all of you. I also like myself, by the way. And for you, Ali Mukalaba TV, nawe nkwagala nnyo nkoze ne Shafik na Kibinge editor pamita Simon Peter Male. Obadde olaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli